teri kalulu kakyasinze kubaamu propaganda nga by election ye Kawempe. Okakasa? Yes. Dini kino nkikubuulira. Kubanga akalulu kalina mu ttaano bwendi. Luwemba Luswa. Yes. Ng'olina akalulu ke Kawempe. Yes, given the fact that nti omugenzi twali tumalako kisanja kye. Kyekyatemtinga abasajja okugamba nti bakuteekeko propaganda eyali ow'amaanyi ennyo. Were you a threat in that race? Yes. Nali threat. Kubanga nkugambye nti akalulu nakalina ebitundu 8 ku buli 100. Bambika taata. Ne bwe koogera bwogezi olabira ddala akaana akato mu birowoozo. You cannot be threat even to your own shadow. Nekisiikirize kyo tekikutya. Luswa, oddamu ne weewuliriza oluvannyuma lw'okwogera yonna gye baba bakukyazizza. Ddangamu weewulirize weebuuze. Naye ekituufu njagala abantu bangule nti ndi wa nsonga naye nze nsobola okwegula. Omanyi nabagambako gye buvuddeko. Nti omuyimbi yandeeterako oluyimba lunaku lumu. Yekolera nsaba oluntambulizeeko kye nava mubuuza. Bwe kitwale nti mulala yaluyimbye gwe osobola okulunyumirwa. Gwe bw'owuliriza oluyimba lwo kitwale nti si gwe aluyimbye. Owulira lukunyumira. Then gwe olowooza otya nti ensi egenda dunyumirwa nga naawe kennyini kaluyimba teruyinza kukunyumira. Luswa ddangamu weewulirize. Ekyamazima tewaliwo omuntu ayina nsa ayinza kukulonda. Era si kwanikula lwakuba ogwanidde. Nkwanikula lwakuba nkusaasira. Olabira ddala omubazzi w'endongo ali mu kuwumba ensuwa. Oli mu kifo kikyamu. Abantu abamu mwatondebwa kukulemberwa so si kukulembera. Oba mwatondebwa okuweereza abakulembeze so si mmwe okubeera abakulembeze nga waliwo ababaweereza. Oli mulungi nnyo mu kubeera kalaani. Ne toli mulungi yadde n'akatono okutuula mu kifo kyonna eky'obukulembeze kebeere LC1. Kakati omutunuulira I think I was a threat. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu nkimanyi ffenna watuwa omukisa nti tugwanidde bw'ate abeera effa n'abeera ani. Naye bwe waggula olujja okwolesa okumanya kwaffe walinga ggulira enswa ate ne mubuukiramu n'amayinji. Ani amanyi ejjenje? Kakati gwe we tubeera nswa obeera jjenje. Ntagala 2 twali tumalako kisanja gwe naani nkimaleeko. Obutakulonda Kawempe kabonera ak'essimbalaala nti bino si by'abantu ssekinnoomu. Bwe mubanga mwali mumalako kisanja nga tewaliiwo ba third party balina kukuganya kumalako kisanja, malako ekisanja ssebo kikyo kimaleeko. Ani akugaanye? I think I was a threat. Luswa sikwogerako lwakuba nti osaanidde. Naye nkusaasira busaasizi. N'ogamba naye ono omwana yeewuliriza ng'amaliriza okwogera. Gwe byoyogera owulira bikunyumira. Oba byoyogera bisobola okukufuula owensa kyokka ate ekinnyumira. Omwana ono ayagala nnyo okweteeka mu lubu lw'abategeevu. Bw'ayambala busuti ye n'asibirako ettaayi emulinga olulimi lw'embwa. N'alowooza nti mu lubu lw'abategeevu mwali. Mu lubu lw'ab'ensonga mwali. Kyokka munnanga onyuma ng'otudde awo n'osirika kubanga busuti zikunyumira. Naye obuzibu oveemu ekigambo ne bwe kiba kimu bwe kiti. Nkakasa naawe kennyini teweeronda. Luswa naawe kennyini teweeronda. Singa obeeramu ku magezi amatono gakulaga nti tewalina kweronda. Era bw'oba weeronda bakutwala ebutabika ofuna obujjanjabi kubanga obeerako ekikyamu ku mutwe gwe kennyini okweronda naawe ng'okimanyi nti tosaanidde.
I think I was a threat to who? Ku ddiru ki era mu ngeri ki? Waliwo ebigambo ebyafuuka ebya bulijjo ng'ekigambo love n'atalina mukwano asobola okugamba omuwala I love you n'atakitegeeza asobola okugamba omuwala nti I love you. Kakati ndowooza n'ekigambo threat kyegasse ku kigambo love. Batono nnyo abategeera meaning yaakyo, batono nnyo abasobola okukinnyonnyola. Luusi njagala obikkule dictionary onoonyereze ekigambo threat kidefiningibwa kitya. Bw'omala okumanya definition y'ekigambo threat then weebuze ngwa mu kategole y'okubeera threat eri omulala. Tosobola yadde okubeera threat eri puusi kapa. Tosobola kubeera threat yadde eri embwa. Tosobola kubeera threat n'ekikonge ekitenyeenya eri ekikonge ekitenyeenya. Obeera otya threat eri ekibiina ekyateeka Museveni ku bunkenke, eri ekibiina ekisuza Museveni nga teyeebase. Nakulaba n'emabegako awo mu musango gwa Nalukoola nga bamaze okugusala. Oyo yamanya gye bajja obuyinza naye yagaana okugenda gye bajja obuyinza. Kakati ate kya nnaku nnyo nti watambula ne Sseggirinya naye tewamuyigirako. Jjukira nnyo omusango gwa Kidandala n'omugenzi Sseggirinya ssente Anita Amongi ze yamubbako ng'azijje mu Post Bank obukadde 5. Tukomekkeredde tutya? Awo bw'ogamba gye bajja obuyinza osobola okuyita mu kibira ekyamize munno, oba osobola okunywera mu kiri ekirimu obutwa obwakatta munno. Eri obuyinza tomanyi kye bategeeze kitegeeze ebyo gyoyogerako eri obuyinza. Tomanyi kye kitegeeza nti yensonga lwaki leero oli jobless, yensonga lwaki leero wafuuka kireeresi lw'ebyo gyoyogerako gye bajja obuyinza. Tokkutanga, toyigiranga ku nsobi ezatwala muganda waffe Honorable Sseggirinya. Kati wabanga yeewali obuyinza ng'obuyinza tebulina kuva kawempe bunoneyo. Simple. Bwe kibanga obuyinza bulina kuva wa Anita Amongi nga tebulina kuva mu balonzi bunoneyo kuba naawe bw'oyagala. Nkakasa nti olunaku olwaleero waali egombye okudda mu bigere bya Sseggirinya kyova olaba ozunga mutala ku mutala ng'oyogererayo ebitajja. Teweemenya nono obuyinza. As simple as that. Buli wa Anita Amongi bunoneyo. Bunoneyo. Tomanyiyo. Wakulinnya bodo okubunona. Genda ononeyo obuyinza ofuuke emupyoddire mukamawo mu bigere. Buno obwana bwavaawa. Buno obwana niya bugamba nti mu nsi mulina ensonga. Amani basudde yali muyimbi Nakinku. Abaana be bagezaako okuyimba naye baafuuka. Stone Kasozi Kafeero bonna bazaala abaana era bagezaako okuyimba naye baafuuka. Gwokubeera obubeezi Kalani wa Sseggirinya kye ekikulowoozesa nti osobola okudda mu bigere bya Sseggirinya. Obuweereza tebabusikira. Obuweereza bitambula bibiri ne talent. Era abantu abatalina talent mu buweereza bebo boolaba abalonzi be bagoba, bebo boolaba nabo abatalina kweronda. Kakati obuweereza bubanga talent tebabusikira nga ne talent bwe batagisikira. Bwe kibanga abaana b'ab'amaanyi tebasobola kusikira bitone by'abakitaabwe bwe kye kikulowoozesa nti Kalani osobola okusikira obuweereza bwa Sseggirinya. Nalukoola amanyi wali obuyinza yagaana okugenda okunona obuyinza. Kati gwe genda obugyeyo bwe wabanga ye wali obuyinza. Mwakalulu kaali kange naye bajja ne bankuba propaganda bannange propaganda yatta akalulu kange n'olemwa n'okuweza obululu 5. Gwe kaabe nnyo kakuzaala tayinza kukulonda kubanga omuzadde yasinga okumanya omwana w'omutuufu nti eno mbwa oba ono mwana. Newankubadde emmamba efaanana omuguya nitusobola okwawula emmamba ku muguya. Gwe tuba birundibwa mu mazzi toli mmamba ofaanana nfaanane naye oli muguya. Bw'ojja ne weesumukira bubusuti n'olowooza oli wa kitalo nnyo.
oba n'olowooza ti oli wansa nnyo era oli wansonga nnyo. Sikwogerako lwakubanga oli wansonga nnyo oba oli wansa nnyo. Nkwogerako lwa nsonga nti onsanyusa kuba kati ofuuse nga ddiikuula. N'ozunga wano na wali naye nga bwe tupima obwongo bwo buli mu ttooti. Tebujja yadde mu kasaanikira k'ekidomola, buli mu ttooti. Actually buzitowerera mu laatiri. Si yadde mu kilo oba mu grams but mu laatiri.